atendereza bagurumitswe kitaffe tonda ne mama namugereka abango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi bagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule mu luka weeyongerere n'obulamu bwo oba obikozesa okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa muganda waffe Yesu mu bwabulamu. Mpulira abantu bangi nnyo abagamba nti tewaliwo ky'osobola kubeera nga okola ku kigenda mu maaso ku mutendera gwa sseŋŋendo. Abagalwa, singa wali toyina ky'osobola kubeera nga okola then tewandizze. Sseŋŋendo yandisigadde empty nga we badde tukikola emabega ku planets endala. Sseŋŋendo weebeera nga eyimusibwa ababeera bagituddeko babajjako ne babatwala ewalala yeeno eno neeyimusibwa ne bakomawo bukomi nga nabo batereezeddwa. Ekitegeeza nti waliwo ensonga lwaki oli wano, kubanga amayengo gayita mu ggwe. Mukwano, nga tofudde ku nzikiriza yonna gy'otambuliza omanyi nti nno ffenna tuli baana ba kitangaala. Lowooza ekintu kimu bwe kiti, nga tofudde oba oli ki, oba omuli mukatuliki, oba oli ki, oba oli mulokole, oba oli musamize, kyonna ky'oli sigala ekyo ky'oli. Kale naye omulimu gwe tuyina ffenna gufaanagana, kwe kussa kitangaala. Funa akaddeko buli lunaku at least eddakiika 10, eddakiika 5 olabe ng'okwesa ebirowoozo byo ng'olaba ekitangaala kikka kiyita eri omubiri gwo, kikirira eri maama nattimba. Gwe kikole, gwego omulimu omukulu ogwatuleeta era ly'ettaffaali lye tulina okubeera nga tugattako. Naye ebirowoozo biyawula mu nzikiriza. Kati ekitangaala ekyo ky'obeera olowoozezzaako ne kibeera nga kikukkirira, kitegeeza nti ofuuse sitaani nga ggwe wolowooza. Mukwano, abayagala okubeera nga wabeerawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, mufune akadde musse ekitangaala ku lwa Uganda. Tewaliiwo kintu kigwa bugwi, buli kintu kyonna tulina okiteekamu effort. Abagalwa, nze nga tumaze kampeyini eya Uganda bankwasa buli ssaawa 6 nga nnyina okuzuukusa ensi ezitakka wa 2 essaawa ez'omwenda ez'ekiro. Aye nga totoddeko bigambo byonna. Era nakikola nga tuli mu kampeyini eya buli tribe yonna etudde mu Uganda. Kampeyini zaali za mwoyo, tezaali za mubiri, era posters ze mwakuba zaakubibwanga just ku notisinga nti nno waliwo kye mwakola, naye ebintu ebisinga obungi byali bya mwoyo. So abaagalwa, tubeerewo kye tukolako. Weewaawo, ebbaluwa egenda bweti, tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, obulamu ng'abaana b'abantu bwe mulimu birimu ebigezo bingi. Ebyo bye mwateekateeka nga temunnaba kubeera nga mujja mu nnyama gye mulimu. Era ng'ebiseera ebimu byandibaleetera okwewuunya. Lwaki biri eri ensi yammwe? Kubanga ebiseera ebisinga bijja nga naawe tobisuubira. Oba ebiseera ebimu
wandibeera nga tobimanyi na kubimanya nti gwe kennyini by'oyitamu wabiseetinga oba wabiteekateeka nga tunaba kubeera ng'ojja. Abagalwa, ebyo bye wateekateeka nga tunaba kubeera ng'ojja bye bikola ekyo ky'oyitamu olunaku olwaleero. Abagalwa, kino tekitegeeza nti obeera olemereddwa, nedda. Obulamu ng'abaana b'abantu bubuzaabuza era nga buli kiseera buba bwetaagisa ebyo bye byetaaga. Era ebiseera ebisinga ne weesanga nga otambulira mu buzibu obutenkanika. Bangi bayise mu bizibu bino. Bangi bali mu bizibu bino kubanga ge makubo ge baateekateeka bo kennyini nga tebannaba kubeera nga bajja. Omwagalwa, buli w'oteekateeka obulamu bwo obuddako obeera oyaayaana okufuna ebyokuyiga. Mu ngeri eno oteeka ebyokuyiga eri ekkubo lyo nga byerufu eri ggwe. Naye abaagalwa, si kyangu gwe ali mu nnyama okukkiriza nti ye ggwe wateekateeka obuzibu bw'oyitamu. Kizibu. Era nga wabiteeka mu lugendero nga tonnaba kubeera ng'ojja wano. Otuuka wano ne weerabira. Ne weerabira nti ggwe kennyini ye ggwe wabiteekateeka. Ebyo byonna by'oŋŋanga era by'oyitamu mu bulamu bwo. Mu mazima bingi bibeera bizibu okubeera nga okkiriza ddala nti ye ggwe wabiteekateeka. Kituufu, weebuuza lwaki obeera weeteekerateekera ebintu ebyo. Era mwenna mwalonda amaka gwe mwazaalibwamu nga temunnaba kubeera nga mujja wano, nga temunnaba kubeera nga muzaalibwa, mwagalonda mwe kennyini. Abaagalwa, nga bwe mbagambye okubeera omuntu si kyangu. Naye buli kinnoomu eyakkirira mu nnyama y'omwana w'omuntu yassalawo ku lulwe. Ye tewaliiwo ali mu nnyama y'omuntu olunaku olwaleero nga wakka bussi. Okitegera? Tewaliiwo kigwawo bugwi abaagalwa. Tewaliiwo accidents. Tewaliiwo nti wawabwa okubeera wano, nedda. Waliwo kiruubirirwa kye wakola era ekirina okubeera nga kituukirizibwa. Abaagalwa, otuuka wano nga otambulira mu nnyama y'omwana w'omuntu kibeera kizibu nnyo okukkiriza. Kizibu kukkiriza. Naye tukusaba otegeere nti wakkirira wano mu nnyama y'omwana w'omuntu ng'oyina ekiruubirirwa ekitukuvu ekyakuleeta. Ate nga buli kinnoomu ku mmwe nga tososodde, buli omu ayina olupapula lwo olwa missioni entukuvu gye wateekateeka gye eyakuleeta wano. Abaagalwa, mwenna muli baana abaagalwa abaamaama taata Katonda, kubanga yabatonda okuva eri ye kennyini. Musobole okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu kwagala n'essanyu. Era mweyagalire mu kikula kyammwe ekitaggwaawo buli kaseera. Abaagalwa, kwagala ge maanyi aga bulamu agatudde muli kitonde kyonna mu butonzi mu magezi gaago. Era ng'amagezi gano tegayinaako bukwakkulizo.
mu ngeri eno oyina eddembe okusalawo okusobola okubeera nga okozesa amayengo ago mu ngeri yonna gy'oyagala gy'olonzeewo. Abamu balondawo okubeera nga bayawukana nago, nga newankubadde okubeera ng'oyawukana wamu n'ensibuko y'obutonzi tekisoboka era tekibeerangawo. Naye ebiseera ebisinga weesanga nga oyawukanye wamu ne kwagala nga oli mu bulamu bwo obw'ennyama. Abaagalwa, ekiruubirirwa kyo mu bulamu ng'oli mu nnyama kwe kuzuula ekkubo, kwe kuzuula nti oli mu nsi ey'ekirooto eyo eyakwawukanyizibwa okuva eri ekikula kye ekyaddala eyo gye wazimba osobole okubeera ng'odda ewaka. Mu ngeri eyo yeggwe omwana omusaasaanyi gwe baawandiikako mu bitabo. Okitegeera? Yeggwe. Naye we wayingira mu bulamu bw'omwana w'omuntu, ebijjukizo byonna ebyaddala byabula. Mu ngeri eno n'otandika okubeera nga oyiga okuviira ddala mu buto engeri gy'olina okubeera nga obongamu ekyombo kyo eky'obuntu. Ekyo ekyombo ennyama gye wayambala kati gy'olimu olunaku olwaleero. Abaagalwa, okukola ekyo si kyangu. Era nga we wali tonnaba kubeera nga okkirira mu nnyama eno wamanya nti buli kimu ky'oyitamu kyali kirina okubaawo. Naye mu lugendo lwolwo wagenda oteekamu ebijjukizo mu biro byo bikuyamba okubeera ng'ojjukira. Ekisooka kye kirowoozo ekyo ekyeyongera okubeera nga kyebonga eri ensi yo. Ekirowoozo ekyo nga kikugamba mugaso ki gw'olina mu bulamu, mugaso gw'obulamu kye ki? Mu kifo ky'okubeera nga okula okuva mu buto mu bukadde n'onyumirwa eddembe ery'okubeera nga weesalirawo nga we weesalirawo, otandika okubeera nga weebuuza, otandika okubeera ng'onoonyereza. Ekirowoozo ekyo ekijja mu nsi yo kye kikuyamba okusobola okubeera nga otegeera nti osaanidde. Abaagalwa bangi bakisubwa kino. Bangi bagaana enfuuyiriza eno ey'omwoyo waabwe. Naye ebiseera ebisinga enfuuyiriza zino zeeyongera okubeera nga zijja eri obulamu bwo emirundi mingi. Naye kati zeeyongedde okubeera z'amaanyi nnyo mu bulamu bwammwe. Naye era bangi era bakyazisubwa tebazitegeera. Abaagalwa, mu biro bino bye mulimu, mu kadde ak'olwaleero ke mulimu, mu mugigi guno gwe mulimu, enfuuyirize zino zeeyongedde okubeera nga zikula. Era kino kiba kitegeeza nti kye kisoboka eri bantu kubeera nga tebafuna kutegeera na kumanya ku bo bennyini. Na ku nfuuyirize ezo kwebuuza lwaki. Mu ngeri eno bangi abantu ababeetoolodde batandise okubeera nga bafuna entegeera nti kituufu wandibanga waliyo obulamu era wandibanga bayina enteekateeka entukuvu eyabaleeta wano. Era nga bangi batandise okubeera nga banoonya okuluŋŋamizibwa okuva eri abalala, eri abo bonna abeesanga mu lugendo lwabwe. Abaagalwa, waliwo abasomesa bangi, waliwo abaluŋŋamya bangi abayongera okubeera nga babayamba ne ku websites zammwe oba ne ku intaneti yammwe
nga bangi bagendayo okusobola okubeera nga bafuna obuyambi, okusobola okubeera nga bayamba ku bantu bayezuule, okusobola okubeera nga bategeera nti b'amaanyi nnyo nnyini ddala okusinga ettumba lyabwe eri batuddemu, era bafune okutegeera n'okumanya n'okukkiriza nti b'amaanyi nnyo okusinga nga we baba bagamba. Eri abo bonna abasoma era bawuliza obubaka buno, muli mu kkubo eggolokofu ettukuvu gye mwateekateeka era nga mukimanyi. Abaagalwa, mu ngeri eno tubasaba mutegeere nti muli bitonde eby'omuwendo era nga muyina omugaso, nga newankubadde wandiba nga tolabanga weenyigira mu mirimu egigattira awamu eja public oba egy'abantu ab'awamu. Okubeerawo okwo wano kirungo ky'amaanyi nnyo ku lw'okuzuukusibwa kw'abo bonna oba akwawamu mwenna ng'emyoyo. Omwagalwa, buli w'oteekateeka era n'oyogera ekiruubirirwa kyo buli lunaku okubeera kwagala mu ngeri yonna ebeerezze, kibeera kitegeeza nti oba ogatta amayengo ku jjengo ssemayengo ey'okwagala eyeeyongera okubeera nga ewambaatira sseŋŋendo eno nattimba. Era ne kiyamba okusobola okubeera nga kiteekawo ettaffaali ery'okuzuukuka kw'abangi. Abaagalwa, bangi ku mmwe mweyisaamu amaaso nga temumanyi mugaso gwammwe ku sseŋŋendo eno, kubanga mwakula mu bulamu bwammwe nga mulowooza nti muyina empulira eyo ey'okwenyooma n'ey'okulowooza nti temusaanidde emirundi mingi ku lw'ebirowoozo byammwe bingi n'embeera ez'obulamu bwammwe nnyingi ze muzze muyitamu ezibazze nga zibalowooleza mu ngeri y'emu bw'etyo. Naye njagala mbajjukize kati abaagalwa, mwenna muli bitonde by'amaanyi eby'okwagala. Mwasalawo okubeera nga mujja mu nnyama olunaku olwaleero musobole okubeera nga muyamba ku nteekateeka ebiwo ey'ebyo ebigenda mu maaso, nga newankubadde temubijjukira nti mwabikola, mwabiteekateeka nga temunaba kubeera nga mujja. Naye buli kiseera, buli lunaku mufuneeyo akadde, muyingire yeekaalu y'omutima gwammwe entukuvu etudde munda, mukole ekiruubirirwa okubeera nga mwejjamu enzikiriza zonna ezo ze muzze muwagambira nazo ezitakyali bumu wamu ne kwagala. Enzikiriza ezo ezibalowoozesa nti temuli balungi kimala, tisimanyi temuli batukuvu kimala, simanyi temuli b'amaanyi kimala, simanyi temwagalwa kimala, simanyi temulina mugaso kimala. Ani yabalimba? Ebyo byonna bya bulimba. Mwenna muli bitonde bitukuvu, mwenna mwatondebwa obutukuvu obw'ensibuko y'obutonzi era nga mutuukiridde. Yes, kituufu ng'abaana b'abantu mukoze ensobi, mulumiza abalala, mwerumiza mmwe kennyini, mweyogeddeko, mukoze ebikolwa bye mukoze eby'okwerumya nga temuyina kye mumanyi nti muli b'amaanyi. Temwandibikoze singa mwali mumanyi, singa mwali muyina entegeera, kubanga kwagala buli kiseera abeera amanyi, era kwagala abeera mu mbeera ey'okwagala era okukkiriza bonna. Naye nga mutambulira mu bulamu bwammwe obw'abaana b'abantu, mutambulira mu mbeera ey'obutamanya, ey'okwebaka,
ey'otulo y'ensonga lwaki mwetaaga okubeera nga muzuukuka eri amazima gammwe. Abaagalwa, okuzuukuka kw'abaana b'abantu okutwayiza awamu kutambulira mu sipiidi eyayiriyiri, era nga bangi beeyongedde okubeera nga basenvula mu lugendo lwabwe okufuna okutegeera n'okumanya ku biki byonna ebigenda mu bulamu bwabwe, okutegeera ti obusungu obuliwo, embeera ey'okukontana eriwo, embeera ey'okulowooza nti oyo awangula y'atwala buli kintu kyonna, eyo gye muzze mwenyigiramu okumala obwesedde bw'emyaka, eons of time. Kyetaagisa okubeera nga biteekebwa ku kkomo. Byetaagisa abagala. Obubonero obw'obulabe bwe buleese mubulaba okwetoloola ebifo byammwe byonna bye mulimu. Obutamanya tebukyagumiikirizibwa ku sseŋŋendo eno. Tebukyagumiikirizibwa abagala. Kye mwetaaga abaagalwa ng'abaana b'abantu kwe kulekeraawo okubeera nga mulamula, kwe kubeekeraawo okubeera nga musonga ennwe eri abalala. Naye mugezeeko okubeera nga mukomawo mu kwagala. Mugezeeko okulaba nga mukomawo mu nkolagana ey'obwa sseruganda, nga mwekkiriza nga we muli, nga temusosodde. Mumanye nti mwenna muli bitonde ebitukuvu ebyakwagala. Munda mu mmwe mukimanyi bulungi kino, kubanga mumanyi kiki kye muli. Naye ng'ebiseera bingi muzze mugaana amazima ago. Abaagalwa, kati kwagala ali kwesolosa sseŋŋendo eno, era nga tewakyali kakisa kubeera nga omwewala. Mu ngeri ena mwagalwa, tukusaba weenyigire mu birowoozo, mwenyigire mu nkola ezo ezitudde mu kwagala. Weenyigire mu kikula kye ekyaddala, mu kwekkiririzaamu, nga wooleka ebintu byeyongera okubeera nga byeyasa n'okweyanjuluza okuviira ddala mu mayengo agabakola mwenna ag'okwagala ag'ebitondo byonna ebitudde ku sseŋŋendo eno ensi yammwe. Yenze omuganda wammwe Yesu mu bwabulamu gwe muyita Jesus Christ mu Lunyanyembe. Atenderezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.